Olunaku olwaleero omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli lwagenda okuba nga aziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu disitulikiti ey'e Luweero. Jjukira nti nno ono yafa ku lunaku olw'Essande bwe yali agenze okulongoosebwa ebizimba eby'omu lubuto, era okufa kwe kwakuba bannayuganda encukwe kubanga yagenda yeevuga, ekiraga nti nno teyali mu mbeera mbi, ne munnanga okusalawo kwa Mungu bwe kutyo bwe kwali, bw'atyo n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Nakimuli yali mukyala nga musanyufu nnyo, nga mukyala munnabyamizannyo, ate era nga mukyala muntu w'abantu. Kyokka nga ne bwe kituuka ku nsonga ez'essimba mu ggwanga nga teyeetiriira, ng'avaayo n'azoogerako. Omulambo gwe bwe gwatwaliddwa ku kitebe ekya NUP okwongera okusiima emirimu gy'akoze ku lw'ekibiina, bannakibiina kino bangi bamwogeddeko, ebyo byonna bye bamujjukirako okusingira ddala ebirungi. Wabula Rain ng'ono comedian okuva mu ba Maulana and Rain, y'omu ku abo abasinze okwewuunyisa abantu, ng'alaga nti nno abadde n'enkolagana ey'amaanyi n'omugenzi Honorable, era nga kino kyeyoleka ne mu videos ez'enjawulo ezizze nga zibaawo ku mikutu egy'enjawulo, bambi nga Rain ng'ali n'ekibinja ky'abavubuka abalala babadde mikwano nnyo egy'omugenzi Honorable Nakimuli. Era emirundi egisinga baalabibwako oluusi nga bali ku mazzi, oluusi nga bali mu bifo nga bayimba, ate era ne mu kumukulizaako amazaalibwa ge. So bambi y'ensonga lwaki Rain yakaabye amaziga amayitirivu. Ngenda kulaga ezimu ku videos eziraga ekyo, ne Rain nga akaaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Basone banyamu muzikirize tugereyo obugambule bavubirirwe nakyoyo abadde mukwano gwange nnyo, ng'ayitawo ne ku kyokubeera omukwano. Bingi byenyinza okwogera essaawa eno, naye nakyoyo mu bintu byabadde asinga okutya mu nsi kwe kufa. Era wiiki ng'emu emabega naliko ku interview emu nga bankyazza, omunnamawulire omu n'ambuuza, Rain mu byobufuzi ozzaako ki? Ne mugamba mu kusaagirira, ne mugamba nti bwendi tomanya wayinza obbaawo by election oba Mukama n'abaako omubaka gwayita mu constituency yonna nja kwesimbawo. Mu kusaagirira Helen yampita n'aŋŋamba, toddamu kwogera kufa, kubanga tumanyi omuntu omubaka ayinza okufa ne bakwekwasa. Nga simanyi nti omubaka gwe yali ayogerako yali yeeyogerako ye kennyini. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokubibwako mukwano gwange Helen ekisemberayo ddala mbadde nze ne ttiimu yange mu wiiki bwe baamu ennaku 7 5 nzimala ne Helen oyo namubuuza ekibuuzo, lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ovudde mu paalamenti tobimala ne babaka banno? Mbadde ndowooza gye mikwano gyo oba be bantu abagwa mu kategore yo, kuba abadde ebiseera ebisinga abimala ne ttiimu yange weeri wano nene bangi abasinga bazannyi bamupiira, abasinga bannakatemba. Nagamba munnayinza obulamu bwange Helen njagala bumala n'abantu abampa emirembe. Helen alina omukwano ogwa ddala. Helen njagala okukomekereza nga ngamba ebigambo bino basebo ne bannyabo. Bw'obaayo n'omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo mulage nti omukola ki
nti omwagala kuba kijja kuluma nnyo ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate otandika okugamba singa namukola ntya singa namugamba munno mulage okwagala bw'oba osobodde era kumulagira eddala wumula mirembe munnange naaki wange mukama wampeera omukisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yo, so guys, good evening, ladies and gentlemen. We are here celebrating her birthday. We have a baby girl, Kabuju. So we are celebrating her birthday. I want to make a long I can't come to Kaina. So happy birthday, Honorable. Happy birthday. Anytime from now, to get Nambiamas. It has to end in tears. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Helen. Happy birthday to you. One more time. Wow. Yeah. Happy birthday, dear Helen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow. Birthday girl. Oh my God, thank you so much, guys. So thank you. Kabaka agenda kuliza ndamuona. Pasika ennungi, Agenda kulira ndamuona kabaka. Kati ne pasika yammwe kati mutambuza musalaba kati twagutambuza ku Lwokutaano. Kati yo Christmas ebeerayo ddi? Christmas nga 7 January. Christmas yammwe bete wayitawo wikira otuli kumpya kati ani asiriwaza bakatufulanga babamuleka bulesibata abajja abapya basemanse ndogasinga abasiruwaza era twatambulirako eyo kalenda nemudden kati kalenda yafa ebegamba 25 Desi. kale obutakkiriza bulekawo yabulya n'abuwoomerwa yo yatalina busaasizi atanakuwala oba okusanyukira wamu ne baganda be alina mwoyo ki babeerawo batya mu bulamu buno era emyoyo gyabwe gisulawo abo abagerengetanya enkwe z'okutta batabalinaako kabi abo abeekobaana n'abalamuzi b'ensi okwekomya eby'ensi omutali eby'abanaku eby'abamulekwa eby'abataliiko abalwanirira bawulira batya abo nga balala bali maziga abagerengetanya enkwe z'okutta ababalinako obujulizi obw'amazima abatiitiiza abo abataliyinza kunnyonnyola ttimali bakola babeerawo batya mu bulamu abo abalya ku bulimba abafuzi abaguyaaguya be bakulembera tebaawulira nti tewali bukulembeze butava eri Katonda.
tukwaniriza ku Kabyanzo Media.